kino kibere kyakulabirako eri abanagayingira. Namba 2 kibere kyakubirako eri ffe abakulu abasobola okukozesa obuyinza bwaffe oba ebifo byaffe okuyita ebbali tuyingiza abaana baffe oba baganda baffe. Teri kintu kiswaza nga munamaje ng'okukuba esasi mu mugongo Odduka. Ekyo nze kinyungula amaziga. Okimanyi nti waliwo abasirikale bana basatu ne office omu abeeko mu kampu yennyini nga twabasanze balamu mwami Semujunganda tanneewuunyisa. Bwe twatwala abaana yagamba buli musirikale wa UPDF naafa ajja kusala ng'enkoko. So nsuubira kati okuva president yalangiridde omuwendo asala enkoko buli lunaku. He has no right to speak about us. Ensonga eno eya Somalia bwe yagudde mu matu gaffe n'obutambi bwe tulaba, in fact obutambi bwennyamiza bweraliikiriza, naye waliwo abagambye nti omuntu yenna ayingira UPDF nti obutambi buno bwe yalibadde alabirako, nti olwo obuvumu okuyingira bwalibadde bwebwo ng'era asobola okulwanirira eggwanga lye. Waliwo abayogedde bwe batyo nti kubanga ebibaddewo nti abaana bayingira kunyumirwa kufuna ssente, babalaba muvuga zi VAT, babalaba nga babakubira saluti, nti abaana kye kibadde kibayingiza amaje okusinga, nti naye obutambi buno obumu si bulungi okutwaliza wamu, naye oli abukoze in fact yegawa tegule gwendabye nga munamateeka kati naye yali munamawulire munnaffe gwendabye ayogera bw'atyo n'agamba nti kino kyekyalibadde era nti UPDF yalibadde yeddamu okwetunulamu naddala mu ku restructuring oba mu kuyingiza abantu bano, nti kino kyalibadde kikolera ddala. Naye ki kyoyogera ku mbeera eno tugirabye egenze maaso ne president tumuwulidde, ki kyoyogera era ensobi zaaliwa okutuuka ku mbeera eno? Ekyensobi sijja kitegendako nnyo kuba mukama wange yakyogedde. Ate sisobola nga serving general okukola comment ku president kyeyogedde, wabula ffe kituwa okusoomoozebwa okwetunulamu president byayogedde bituufu oba si bituufu, oba bituufu twekebere, oba bamulimba kubanga intelligence agirina, oba bamuwa intelligence bamulimba nakyo tukirongoose namanya tukirabe, nenkakasa tebamulimba ensobi emu eziri tujja zirongoosa. Namba 2 nti kituufu era kiri kyoyogeddeko abayingira amagye ennaku zino banoonya mirimu, alaba Kulaija avuga bamuvugira mu V8 ba Prado nagamba nange nteko. In fact bangi bali kyogerako na juzi ayagala ayingire aberewo general kali kenagambye kukwagala okufuna amangu ketubera nako. Naye bw'oyingira amagye kyandibadde kisooka ekigendererwa kiki? Buweereza, kwewaayo kuweereza, kwewaayo kubanga oyingira amagye ng'omanyi kufa nakuwona. Era bwenze bwe nayingira banyeraze bagamba nti oyo tumufiiriddwa, bamanyi ogenze kufa niyo buli kisa kya Katonda nkyaliwo, ate bakulu bange abaasigala ebweru baafa. So kino kibere kyakulabirako eri abanagayingira. Namba 2 kibere kyakubirako eri ffe abakulu abasobola okukozesa obuyinza bwaffe oba ebifo byaffe okuyita ebbali tuyingiza abaana baffe oba baganda baffe kubanga nakyo kibaamu. Namba 3 command and control, enkulembera n'enfuga mu magye munda. President yagikutteko, twetunulemu ebikyamu tubijjemu. Obunafu buyinza okuba nga badde butandisa ate ddala tebubulamu. Tukole tutya okutangira obunafu buno okufuuka kookolo.
Somalia abala baganye tuveeyo obutitiizi buki bwe tulaba ebyo abantu baba bagamba yi bano be basala abaana baffe lwaki tebavaayo nkubuulire bw'osalawo nti kubanga nafunye ekyekango kino kanziruke wagenda tokimanyi nti kiyinza okubaawo oba teweteekateeka naye ngaate tutegeka abaana bano bamanye kyebagenda okusuubira eri gyemyezi 6 gye tumala essingo nga tonnagenda tekuba kukola refresher training yes naye baamu ne ensonga esinga obukulu kulaga enfaanana y'embeera gy'ogenda n'engeri ki gy'olina okujanganga. Namba 3 kiki kyatutwala e Somalia nga tonatuuka awo ki ekyabatwala e Somalia abaana bano baba bagenda baana kaŋŋambe abasirikale bano bwe baba bagenda ku missions ng'ezo basooka mu training ddala ey'ekikugu bwetyo ey'okufa n'okuwona kyenkuva okugamba ekitwaza essingo emyezi 6 nga tonnagenda kufalaasira ku mbeera eyo kusomesa ku neeyisa kusomesa ku buwangwa bw'abantu gy'ogendamu cultural education kusomesa ngeri ki gy'osobola kuwonamu okufa kuba mission esooka yakuwonya kufa sikutangira kubanga bw'olagajjala ogenzi bw'oba lunaku lwo bakulya kubanga okimanyi nti waliwo abasirikale bana 3 ne office omu abeekweka mu kampu eyo nyini nga twabasanze balamu olwanyuma ennaku 6 yes olunaku lwo tunatuuka tofa naye ekyo si ekyeyibaza oba kyeweesigamako ngenze kukola ki bw'oba ogenze kukolera ssente beera mwetegefu okufa kyenyeegi kubanga ojja kukola obutiitiizi saagala kufiirwa ssente zange odduke bakube mu mugongo ate nkukakasa mwami Kisubi teri kintu kiswaza nga munnamagye ng'okukuba essasi mu mugongo odduka ekyo nze kinnyungula amaziga kubanga okufa kw'omusirikale kusaande kubeera kwa buzira nti kiki nafudde nnwana bakubira keesi ya Thomas Sankara yafa alwana ye mujansi wadde bamulumbye kibinja ali omu naye yafa akola ki alwana yenfa y'ekijaasi kati abatugamba tuveeyo batukuba mafumu mu mugongo nfu kyogamba nti abaana baffe yes baafudde mugume tumalirize ekyatutwala abalala ne batuvuma nti twagenda kukola bucuba tuli ku bucuba ku saidi yaffe kivumo isi omuntu akolera okupakasa teyenkana neyewaddeyo okufuna ekirungi ekiyamba bonna tebenkana ono akolera okufuna okusasulwa wabbeeyi ya wansi kwanza nyankutegeeze nti abaasookayo mu 2007 yugabaga 1 yugabaga 2 tuza yugabaga 3 bamuwendo nnyo okusinga kati bano abalwana okugenda kubanga bali bagenda tewaliwo ne $1 neegi bayingirire mu masasi nfuna bulungi kituufu era bwe twatereezaako amawanga amalala Nigeria, Kenya abali batidde okujja nabali batuuka kati abo nga ffe abeewaayo volunteers tuba tunulya mutulwa ddala tujja kugenda mu details
so tetuyinza kuvaayo paka nga mission yewedde. Onayose mu Uganda y'omu ku abo be nalabye agamba nti okusinga okwogera mwali badde mutwala nnyonyi n'ekomyawo basirikale baffe wano. Mwami se mu Uganda tanneewuunyisa. Bwe twatwala abaana yagamba buli musirikale UPDF nga naafa ajja kusalanga enkoko. So nsuubira kati okuva president yalangiridde omuwendo asala enkoko buli lunaku. He has no right to speak about us. Nze bwe eriyo omuntu gwennyuma ku nsonga eno yeewonera Ssemujju. Kubanga yalagira ddala obutayagala ggwanga lye ku nsonga eyo. Okujjako ng'asympathizinga n'abatujju bali. Waliwo ekyenjawulo. Awo abeera mulabe direct. Kyensuubira nti tali. So eyagala ajja kujjaganya buli musirikale UPDF ng'afiiridde Somalia. Tayina buyinza kati kutugamba advice ndala. Kituufu. Kuba ye kyayagala tukimanyi. Era kikontana na kigendererwa kya mission eyo. Okimanyi nti waliwo n'essaawa eno abaalabye ekyaguddewo nga bo beebuuza UPDF ekola kye Somalia. Nga bantu bakulu bagitegeera ensonga naye nga n'essaawa eno babuuza mukola kye Somalia. Anti ne mbuuza baategeera ekyatutwala mu kusooka kye babuuza. Myaka 16 kati nakati banga baga mission teggwa. Abamu babuuza ddala banaamalawo obutujju Al-Shabaab gwe tubulira buli wamu. Nsaba mbuuze malaria atawaanya abaana. Ekyereza malaria nsiri. Bujjanjabisa omwana alwadde malaria oba yonna biseera. Kubanga ensiri zikyaliyo. Oba omuwonya bulwadde bumukutte. Omukago gwa African Union gwasalawo nti ekiseera kituuse tutandika okugonjola ebizibu mu Africa ffe nyini Abafirika. Ekisooka butebenkevu. Nti n'olw'ensonga eyo Uganda, Burundi, Malawi, bagamba ensi 5 mutwala amagye Somalia muyambe ku kuzimba emirembe. Ate kusaaya leero obuuza tukolayo ki? Omulimu guwedde. Bw'oba ozimba ekizimbe yeesooserese naye tonaggala omulimu guwedde. Nedda. Ekinsesa actually kinakuwaza twagala emirembe ku lukalu lwa Africa naye tetwagala kwenyigira mu kugikola oba kugiteekawo. Twagala emirembe. So tunyumirwa ab'ebweru be baba balabika nti bagizimba ate nga si kye bakola. Bakyerupe ekibaleeta kunyagulula bugagga bwa Africa. Era kyovola nti mission zaabwe kati oyo abuuza mission eteggwa. Mission y'ekibiina ky'amawanga amagatte Congo emaze emyaka 6. Muwogo 6 kati. Bakyaliyo. Ngati banaababuuza. Oba lwakuba nti obwongo bukyafugibwa abafuzi b'amatwale. Bali kye bakola kituufu oba ne bwaba mu Luganda tekiriye musagala koza kya Luganda. Ne baba avumye nnyoko kubanga kyerupe mutuufu. That's what it means. Omuganda agamba nannyini mufu. Akwate wawonya. Ekiseera kyatuuka dda. Twenyigire mu kulongoosa ebikyamu. Nze ate wabula kyendabye ekitali ekinakuwaza nate. Kyekyokuba nti tetuyina busobozi mu byenfuna kuwanirira mission zino. Era ngaffe Abafirika ne tulinda ate bali bateeka mu ssente. Kati uli akutadde mu ssente atuuka ekiraga nti nkoyi. Niye abaffe tulabe. Olutalo lwali e Bulaaya, Bosnia Herzegovina ne Serbia lwamalibwa waani. Wenyini benyigira mu kutonda emirembe mu e Bulaaya. Okay.
afande nkimanyi nti ensonga eno tojja gigenda nnyo naye oli ayinza okwebuuza era bannayuganda bangi bwe balabye pulezidenti ng'ayogera baagala nti ne UPDF erinamu corruption abamu bakyewunyiza kwabadde tebakisuubira. Pulezidenti yagambye nti omuntu eyali akuuma ndoza ameshop nti ne bamutwala okubanga aduumira eri nenga kyewuunyisa era yakyogedde kaati n'agamba nti abamu batwala ba PA baabwe okubanga bagenda ku missions ezo abamu ba bodyguard baabwe nti ne babatwala eyo. Ne bino nammwe mulinamu enguzi bwetyo. Mwami Kisubi tetuli bamalayika, tuli bantu nga mmwe. Era sitaani ayingira mu commissioner oba accountant mu ministry asobola okuyingira mu mutima gw'omujaasi. Enjawulo ejja kusinziira ku nsonga eyandeeta mu magye. Nali wano ne bandeetera omusajja omunigeria n'atuula ku ntebe eyo n'aŋŋamba njagala luzzi lw'amafuta mu Uganda. Naye saagala kuyita mu mitendera giri ginkeereya. Baŋŋambye gwe osobola okukinfunira. Bw'onookinfunira nja kuwa emigabo gya bitundu 5 ku 100. Ebitundu 5 ku luzzi lw'amafuta weefumiitiza kikyenkana. Kiraba namugamba ssebo teri sente zenkana ggwanga lyange, genda entebe gye bagabira layisinsi okuli kye bakugambye. Omutima gw'oggwanga ne mugulyawo n'afuluma. Kuba ajjukira naleka ebirungi kituufu ninnyingirayo magye nga nsuubira okwebaka ku ttaka eŋŋomoromu ku nsalo Uganda ne Sudan gye naye nsuubira okgenda ku lw'ekisa kya Katonda nesanga nkuma pulezidenti. Kati sente kyezo zompa ezintunza eggwanga lyange era abange nandibadde ntya nakati nga mpulira ntya nti nakola ekintu ng'ekyo bwe kirimanyika. Kati nze okubeerawo nga naye yayikiridde nti bwe kirimanyika kana kigaanirewo nga bukyali. Naye ofa ebakusanga muntu yajja kunoonya ssente mu UPDF naye avuga V8 awo yali atibukirawo n'akatuyo ne kamuyitamu. Naffe ku mulembe guno abayingira amagye ku mulembe guno olw'embeera ey'enjawulo bayingira kufuna mirimu ate sibanenya abalala kasente kasuubira asobola okufuna mu mulimu guno akatali gwa busaala. Kati bw'osanga ng'oyo ajja kukola ekyenguzi, ajja kuyisawo omwana ng'amusuubizza ajja muwaako okusenza n'afuna nga bwe nkugenda tuli bamalayika. Era nali nkugambyeko nti mu society mwe tujja abaana bano kiki kye balaba. N'olw'ensonga eyo siyinza kuwakana pulezidenti kyayogedde. Naye olwokuba kati bye lwaki nkuyisa wala muri kulimenti eno ewedde olwogwe twakwatanga ajja ssente kubaki ku baana abayingira Omusirikale meja mulamba era ali munda. So yes, corruption teyinza kubula mu society niyenganawa. Kale kyolekera bano Uganda afande tubasibule nambemu batuwagira mwebale namwe abatu kayanya mwebale kubanga mba mutuwagala ababawabula abatuwakanya soko liriko abatuwabula mukola ddala kyamaanyi mugende mu maaso. Kategori ziri 3 waliwo abatuwagira
abawabula n'abatuwakanya okay abawagira abawabula n'abawakanya kubanga wakanya niba bakirabako nti kirungi ajja kiyita kibi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.